Kabushenga alangidde Museveni obukadde oli mukadde tokyatuukagana na mutindo na mulembe waggwako vaako bannange. Kenya bali mu kiyongobero era mu kukungubago kw'ennaku 7 ate nga n'omulamuzi Baguma agaanidde mu musango gwa Besigye. Era munnange n'ebyo kasooke nkulamuseeko gwe wena mpuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo. Munnange tutandike nani? Kabushenga, kubanga kuno muganda wange. Kati munnange Museveni atutegeeza nti si ye choice oba yali best, takyasaanidde, takyali mu kifo kisooka mwabo abasaanidde okulembera Uganda. Bw'aba yali agikulembeddeko agamba okufuga Uganda. Kakati munnange Museveni si yali mu kifo ekisooka, yaggwako dda. Kabushenga muganda wange bw'atyo bw'atuse. Inside the apartments gye bali wali ku kasozi Ejjanyi Entebbe Road Namulanda Kitende Kajjansi wosobola okuyitira otuuka Ejjanyi ku kyaki gyogende kusanga apartments omuli buli kimu enjoy oto bulungi ate nga transport wabwerere naddala gwe ava ku airport. Maintenance Palace bano balina solar system zonna ziwandibadde weetaaga, balina ebyamazzi, balina ebyamasanyalaze. Bw'oba oyagala munnange abantu abasobola okuyambako ku maintaining ekizimbe kyo nga kyakulema mu byamazzi n'amasanyalaze, aba Maintenance Palace basobola okuyambako. Kakati munnange former Vision Group CEO Robert Kabushenga obusungu alina bungi era nga ono atunnyonnyola ebiri ku mutima gwe n'ebibuuzo bingi nnyo n'okwemulugunya. Buli lunaku bw'atuulira Uganda eriko ey'omulembe guno contemporary Uganda and Africa as a whole, ne Africa okutwaliza awamu. Muganda wange akatambi kali ku mutimbagano katambula era nga kano buli Munnayuganda atannakalabako kyetaaga n'obeera ng'okanoonya. Bannayuganda abali ku mutimbagano 10,000 nga basheyaringa endowooza zaabwe. Kabushenga munnange ayogera ng'omusezi agula essowaani kaati era nga talina yadde nekyatidde. Kabushenga munnange bw'atyo ng'atugamba nti tewaliiwo mbeera yonna gy'oyinza kusinziirako kugamba nti Museveni atuusikaganye n'omutindo takyasaanidde. Naddala munnange okusinziira ku generational grievances nti ba Museveni abaddewo generations ez'enjawulo, kubanga nyinza okugamba buli myaka 5 egiyitawo eba generation endala. Kati Museveni emyaka 40 muganda wange generations ezo zonna ate nga zonna zeemulugunya. Ffe nange wendi kati essaawa eno mu myaka 4 naye nga ffe abayimba nga Bayi Museveni nga tulaba ennyonyi ng'eyitawo Bayi Museveni, Bayi Museveni. Kakati essaawa eno ate era ffe abali ku mutimbagano nga tukubiriza abantu okubeera nti nno oyo Gen. Museveni temuddamu yadde n'okumwesiga yatucyankalanya dda yatubba dda era nga balina olukwe okubeera nga bawamba eggwanga lyaffe Uganda okuva gye baava yonna ne bajja. Kakati munnange ne Kabushenga abwati atutegeeza atugamba nti mu Uganda ey'omulembe guno Museveni tasaanidde era nti oyinza okwesanga nga abavubuka essaawa eno bonna baagala okubeera nga bayimusa amaloboozi gaabwe, baagala political change wano mu Uganda n'okwetooloola Africa yonna ne ku ssemazenga wa Africa mu mawanga ag'enjawulo tubirabye. Kakati n'agamba nti ebyo munnange toyinza kubiraba bulabi bw'otyo bwe n'olowooza nti nno just katinko kitegeeza waliwo ekitali kituufu. Waliwo ekitali kituufu.
naye nga nze nzikirizagana ne Kabushenga kubanga kiba kitegeeza nti kati gwe tokyasobola kutuukagana na bintu bya mulembe guno, tokyasobola osigadde kubiraba na bulabe na kugamba kutenda magezi g'abazungu. Teyi bannange kakati munnange bannange protest vote teweerabira protest vote nga tugenda maaso okubeera nga ate nkuyitiramu mu ebyo byonna nga bwe mbikubulidde waggulu awo. Protest vote weetaaga amaanyi mu protest vote era gwe beera ng'olinze bulinzi lunaku lwetusuula akalulu. Olunaku lwetusuula akalulu olina okugenda ng'okyajinze, togenda ng'oyambadde engoye eziraga nti oli wa Nuupu. Kuba abalala baleke bo munnange bagamba babeera babulirira owaabo obwongo bw'omunaku amatu okola ki? Okunkumula. Kakati munnange ffe tuli banaku mu mbeera yaffe kubanga tetuliiko akamwana. Kakati temugenda nga mwambadde engoye eziraga nti munnange muli ba Nuupu. Ate bwe mutuuka eyo muleke kwogera bigambo mulege nga abakampeininga kubanga abasajja bajja gamba nti ate mwadde mu campaigninga era temugezaako kweraga yadde ne bwe baba bakubuuza baga nze ndagamuntu siraba bwe bazifulumya oba tebazituwe kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu gyayera obuyeezi obululu ennaku obuwagiza ennaku zino bayinza okugamba tetubawa nnangamuntu bagenda kutukola ki, bagenda kutulaga kukola ekyajabu. Kati bw'otuuka wali weeyogeze temwagala tuwemuzeeyi kalulu kirabika nsuubira okubakola ino ojja kwetawo buyisi kati olaba nga batandise gamba ffe tuli bantu ba muzeeyi, ffe tuli bannange temwagala tuwemuzeeyi naye manyi ebbaafu ziri bazikola nga ziri transparent. Mbadde mukimanyi ebbaafu mwetulondera mwoteeka akagundi bwoti olundi bw'obeera eno osobola okulengera nga omuntu ekisiikirize omulaba nga majjukira General Museveni ali eno wansi wa Simba. Kakati bw'olaba tali eno ng'ali eno mu makkati bano abasajja babeera balaba bagamba ebyo biyaaye. Okay, tugende mpola mpola naye nga protest vote munnange erinnya Kasooli Soma Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omubaka wa palamenti oba abalala bonna abaana babeesimbyewo singa olunaku oluddako tuba tukomyeyo okuddamu okulonda bali abalala lwebana bataddewo olunaku gwe just erinnya ekifaananyi okirabye akabonero umbrella then teekawo tiikiyo oba ekinkumu kyo tokibuusa ka box towandikako kigambo ku ballot paper tuba tumaze okubeera nga tuwangula akalulu. Kakati munnange tuli ku Kabushenga kubanga nsuubira okubanga naye ali ku mulema gwe gumu tosobola kubuuza Kabushenga agenda kuwa ani akalulu. Kakati ono bw'atyo nga agezaako okubeera nga anogaanya ensonga ye agamba nti Uganda tewali kubuusabuusa eri kitundu kweyo Africa gyayogerako nga ejjudde generational grievances, ejjudde okwemulugunya okwa generations ez'enjawulo. Kwegamba gwe ali mu myaka katugeze 2 waliwo ali mu 3 waliwo ali mu 3 mu 5 2 mu 5 4 mu 5 bonna balina ebyokwemulugunya biyitirivu nnyo. Kakati munnange Kabushenga bw'atyo n'ategeeza nti ekyo kiba kitegeeza nti ogwo muyaga oguli unstoppable ogutasobola kubeera nga guyimirizibwa era nga munnange empewo ekunta omuyaga gukunta gwonna gwera bwezi kontinenti ya Africa nga gwonna guvuunula chenji yedda kungulu guleka guvuunudde nga chenji eri ku top kubanga abavubuka essaawa eno munnange beeyongedde okubanga obugumiikiriza bubaggwako era nga bamalirivu nnyo okubeera nga page bagikyusa babikkula ne bagenda ku page endala oba banyiga next. Kabushenga bw'atyo n'agamba nti munnange kino tekikyasobozesa bantu bali mu buyinza bannakyemalira okusigala nga bali awo okusinziira muri ku muyaga ogwo n'okwemulugunya okuliwo okuli wansi wa carpet. Kitegeeza carpet egenda kwevuunula mugenda kulaba carpet ng'ebikkuse. Kakati munnange bw'atyo ng'agamba nti abavubuka baagala ekifo kyabwe mu kusalawo
ku mmeeza oba ku round table ey'okusalirawo eggwanga lyabwe ate bakyagala kati so si biseera bijja nga bwe bageza kutugamba wano mu Uganda abasajja abeegeziwaza nga ba Mao anti Mao gwe baateeka ku muhoozi yakola ndowooza bagoba obwongo bwe babubalira mu Mao ba muhoozi kyona yayinza okumulungulamu naye ate naye agenda okumulungulamu mulaba agenda okubanga yakola ng'obwongo bw'oli kaakati munnange bano Mao ne banne batusuubiza batugamba waliwo ne bwe bagoba ku round table baga nti bo be batudde be batiisa ne bampuuga n'abalala okuteeseza Uganda ebiseera eby'omu maaso abo bannupu tetwetaaga kaba true opposition tebagyetaaga bannansi tebabeetaaga ku round table beeyagalako bokka kabati yatugamba nti ye eri ayingira buyingizi nti eri waabwe mu State House kati ate empuuga ye naye munnange obuvo bwe nabwo buli awo abantu babimanyi kakati ng'ono atugamba nti abavubuka baagala ekifo kyabwe ku round table okubeera nga basalirawo amawanga gaabwe babyagala kati ekifo kyabwe bakyagala kati tebakyagala mu biseera bijja mu maaso nti nedda mugera mulindako bwe mukyali bato kaakati nti oba oli awo tewakyaliwo lyanyi liyinza kubateekebwako oba kutiisibwatiisibwa kwonna okwekika kyonna okuyinza okubateekebwako ne babeera nga munnange bagenda kubimma amazzi bagenda kubijjamu omuliro tewali nti ebizibu byabwe n'ebibaluma babyogerako ati ate mu buvumu obw'ekitalo mu bibuga wonna mu Africa ne mu nsi za Africa zonna muganda wange yonna bw'oyimba kimu twagala nkyukakyuka twagala kugenda mu maaso naffe twagala kukwatamuuko kakati munnange yonna tubalabye nga bali successful era nga bakoze nga kwegamba driving force esobodde okubeera nga bakyusa amawanga okuforcinga regime change yonna gye tubirabye kakati munnange kiba kitegeeza nti omuyaga ogwo si kyangu kubeera nti tuguvaako mangu kakati munnange ebyo nga bw'obiwulidde sisuubira kuba nti nno waliwo ayinza okubeera ng'abiwakanya kubanga ekyo kituyitaaga buli muntu yenna kyatunuulidde tewakyali yadde kale munnange tetunulaba nsonga za Dr. Kizza Besigye naye ndowooza tusookere ku wali mu ggwanga erya Kenya bwabadde bunkenke bwennyini ekisooka kitalo nnyo ekyokuviibwako Raila Odinga naye eno munnange kabadde keetalo kennyini ku airport wali e Kenya Jomo Kenyatta International Airport nti Raila Odinga omulambo gwe gukomezebwawo okuva mu ggwanga erya Buyindi kakati munnange olunaku lwabadde lwakuna 16 ennaku z'omwezi mwezi gwa 10/2025 kakati olwo munnange ennyonyi etonnya ku kisaawe wali Jomo Kenyatta International Airport okubeera nga ekomyawo omulango gwa Raila Odinga kati abawagizi ababadde bazze mu bungi aba Raila Odinga munnange bwe batyo bakuŋŋaanye okubeera nga bafuna obanga baaniriza kwali badde kwaniriza mu nnaku omulambo gwa eyali Prime Minister Raila Odinga olwo aba security ne bajja aba security wuliriza nnyo wano security nejja ebalemesa munnange abantu baoverwhelminze security baayitiridde obungi bonna ne bayiika ku runway security nga tekyasobola ne bafulaadinga runway kakati munnange embeera eno eyabadde ey'akazigizigi ennyo ng'abantu basazeewo kakati gwe muganda wange ampuliriza kuba akafaananyi wano e Uganda abantu basazeewo babagambye nti ebyo bye mulangirira nga tetubimanyi lwaki ye Robert Kyagulanyi Ssentamu temukkiriza kutambula lwaki mumusibidde waka kati abantu batandise nabo okukakasa nti ddala Museveni nga bwakola bulijjo olwali lwakitula alinda mbu byabakama amulangirira jje nga atambula ng'aniigiina abantu nga bagamba toyina w'ogenda kuyita era tewaliiwo ngeri yonna gy'ogenda kwebuzaabuzamu kuyingira State House kakati embeera bwete yabaddewo wadde eri byabadde bya nnaku ng'okkuba abantu kyeteetaagisa
naye era babadde basobola kubanga jjukira nti baatuuse n'okuyimiriza ennyonyi flights zonna ne baziyimiriza okumala akaseera wali ku Kenyatta, ku Jomo Kenyatta International Airport e Kenya. Kakati munnange ng'ennyonyi yaakagwa bw'eti erimu omulambo ogwa Orange Democratic Movement leader okuva e India, ekibiina kino ekya ODM, Orange Democratic Movement. Munnange abantu nga bonna ennaku ebajjudde bwe bati munnange ne beeyiwa ku kisaawe ku nnyonyi eyabadde ereese omulambo ogwa Raila Odinga. Kakati munnange embeera yabadde yakazigizigi nnyo era nga bagezaako kubeera nga bakakasa oba nga basaba abawagizi bano aba ODM okubeera nga babeera bakkakkamu naye nga balinga abafuuyira endiga omulere. Bwe batyo basobodde okubeera nga basinga security amaanyi eyabadde eri wali ku VIP gates. Kakati bwe batyo ne bayingira mu kifo kino kyewali badde ogamba nti ekyo kiri highly restricted, tekituukikamu, mpozi okuleka mpozi nga bakukkiriza naye nga kyo ekyo munnange tolina kugendayo. Kakati bano mu kibangiriza ekyo ennyonyi mwe zeegiriisiza ekya koolaasi bwe batyo ne babuna buli wamu era ne babeera nga batuuka naye watabeera kubeera nga batuuka ng'ebbanga libulayo ttono nnyo ennyonyi eyabaddemu omulambo gw'Odinga okubeera nga bwetyo etonnya ku kisaawe. Badde ngera kugamba etonnya ku kisaawe Entebbe, ngamba maama ng'etonnya ku kisaawe wali ekya Kenyatta, Jomo Kenyatta International Airport. Kaakati munnange okusinziira ku bintu ebiri saidi zeeyo already President Ruto gye bakakasiza n'abagamba nti okungubaga kugenda kuba ndowooza kwa nnaku 7, ennaku 7, era nga babadde baagala kumutwala butwazi mu Parliament naye olw'abantu namungi w'omuntu ne bagamba ati bamusookeze mu kisaawe abantu bamusiibule lumu. Bamala omusiibula kati olwo basooke bakole formally nga bwe birina okuba bitambula. Kakati flights zaabadde suspended nga omulambo gw'Odinga gukyakalanyiza ekisaawe eky'e Kenya wali era nga abakungubazi babadde bangi, babadde bakuŋŋaanye ku kisaawe, abasecurity ne basoberwa. Kakati munnange nga bwe nkugee nti gwabadde gulina kubeera nga gutwalibwa mu Parliament omulambo naye abawagizi kugambye babadde bangi nnyo nga bawalampa ziggeeti. Ababuulizi ne bagamba abawagizi bali kujja ku Parliament kuwalampa geeti n'ebirala, kasooke tugutwale omulambo bagutwale mu kisaawe ekiyitibwa Kasarani Stadium nga gye balina okusooka okubeera nga bagutwala abantu bagusiibule olwo basooka bagukoleko emikolo egyabwe. Kakati munnange Odinga yafiiridde ku myaka 80 era nga kigambibwa okuba nti yafudde bulwadde bwa mutima, omutima gwalemereddwa, heart attack, era nga kino kyamuleetedde okubeera nti bw'ati agenda mu kiriniki mu maserengeta ga India ku lunaku olw'okusatu ate yalusomose. Kati President Ruto n'alangirira nkugambye ennaku 7 okubeera nga bakungubira Odinga. Wano jjukira nti munnange yeesimbawo ko emirundi 5 mirambirira mukyabwana Dr. Kizza Besigye naye ono yakeesimba emirundi 5 nga munnange bamukuba akalulu, bamubba n'okumukuba akalulu. Kakati ono abadde mu byobufuzi by'e Kenya ebbanga ddene nnyo era nga abantu bamumanyidde ddala era nga okusinziira ku mbeera eriwo nga omuwendo gw'abantu mu bifo ebyenjawulo balindidde omulambo gw'omwagala waabwe nti neeno gyazaalibwa eno okuliraana eno Uganda wali e Kisuumu nga bakuŋŋaanye
Bondo bibakiyita ekitundu eno gyazaalibwa ancestral city ye mu Western Kenya era nga gyagenda okubeera nga aziikibwa ku lunaku olwa Sande. Kakati era nti akabonero ak'okukwata amatabi ag'emiti nga bagiwuuba abantu, kabonero nga green yereka gw'olaba, akabonero akalaga muganda wange nti bawa ekitiibwa omugenzi, bamulabanga hero owaddala. Ye Ruto yakakasiza n'agamba nti awadde ekiragiro okubeera nga emmotoka zonna eza gavumenti ziggyibwako fulaga naku 7 nga fulaga teyeewuubira ku mmotoka za gavumenti naku 7 oba paka Ruto paka Odinga bw'anaaziikibwa. Bw'anaamala okuziikibwa munnange naku 7 zibawaddewo ng'olwo baddayo. Kati ate bwe tudda wano e Uganda, teweerabira Timo Property Consultants Limited, bano balina ettaka ery'ekyapa ate bagoba ku nsonga z'ekyapa. Ebyapa byegendereze nnyo munnange. Ekyapa ky'ogenda okugulako olina okuba nga okakasa nti kyekyo original era kituufu. Kati aba Timo Property Consultants basobola okuyambako n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo. Dokita waali temufa birwadde. Temufa birwadde, bajja kukakutema nti ekyapa kyo bageeta ekyapa kutegeeza ki? Mpulidde oyogera ku kyapa ng'eno ogenda. Era munnange mu mazika kwe tujja teekamu nti yasembye kugambya ekyapa, ogambye ekyapa kibadde ki? Ti omukazi yakiwaddeyo ne yeewola ssente nti woowe maama nfudde. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ebirwadde ebyo dokita waali asobola obbikujjanjaba. Ne weekyeki ng'omutima n'abeera ng'akuwadde eddagala. Togenda kumala mutima galemererwa, prostate, sukaali, kansa n'ebirwadde ebirala, endwadde ez'abakyala zonna dokita azikolako. Okay. Kakati munnange omulamuzi Baguma yawakanyizza eby'okuva mu musango gwa Besigye. Yagambye nti oba ddala nnina kyekubiira oba sikwagala oba kiki, nze ŋŋenda kusigala mpulirira omusango era nga nsala. Omulamuzi Baguma ng'agaana okustepinga out mu musango gwa Dr. Kizza Besigye ogw'okulya mu nsi olukwe. Kakati defense lawyer ono nga yakiikira opposition figure Dr. Kizza Besigye wamu ne munne bwe babasiba Obeidu Kamulegera Lutale, bano bwe batyo nga bagenda mu high court nga bayita mu lawyer waabwe nga bagenda mu high court baagala nti omusango guno okusinziira nga bwe gutambula tebali comfortable n'omulamuzi Baguma okubeera nga ensonga eyo azikwasaganya. Tayinza kuba wa fair hearing olwedde ng'ate bamuwandika bamuteekako dda okwemulugunya mu Judicial Service Commission. Kakati nga balaba nti yandibadde astepinga down. Omulamuzi kye yagaanye n'agamba nti nedda newankubadde nga oba oli eri bakyatunuulira ensonga mu Judicial Service Commission, ekyo tekigaana nze kuwulira musango era nkyagulimu nnyo era nja kugubeeramu. Yabuuzeko Katonda temwena kye mugenda kunkola, ate mugenda kunkola ki? N'omwagumpa omulimu. Ndowooza nga muli mu mutima gwe byayogera. Kakati munnange okusinziira ku defense lawyer ali ku side ya Dr. Kizza Besigye ono Mitaka Libbala yagambye nti munnange kino tekiri ku mbeera oba personal grievances, ne kino kiri ku constitutional integrity. Kino ng'oggyeko embeera ey'obuntu tuba tulina engeri gye twemulugunya, omulamuzi oyo atufaanana bubi ate nze embangira. Yagambye kino munnange kiri mu kutambuza nsonga nga ssemateeka bw'azirambika n'obutamumalamu kitiibwa. Kakati n'agamba nti talabawo ngeri yonna omulamuzi oyo gwe baatadde edda eri mu Judicial Service Commission okubeera nti naate asigala akyaddukanya ensonga z'omusango gwawe mu kusalawo. Kakati munnange bano nga bo bagamba nti ekyo tekisaanidde, Baguma agugaaniddemu. Kalibbala yatubuulira okusinziira ku biki nga ye defense lawyer owaba bano bako accused Dr. Kizza Besigye ne Obeidu Lutale ne bali abalala
naye gye buvuddeko omu ku omusajja oli gwe babakwata naye gwe bagamba sibamuyitaani oto olwo ndowooza olwo kakati oyo yatugamba mbu ennamba gye bagamba ey'amagye siyiye mbu simanyira ebirala byonna baali mukakatikako bukakatisi batugamba ozi kumuliisango naye tetugenda munnange ffe ate kusirika kitegeeza byonna tubiraba era buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tubibayisizawo mu bitegeere sigenda kusukkawo nnyo wano tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako mukama katonda akuume